Kadama TV olwaleero tugenda kwogera ku ntambula y'abaana abagenda okuva Oman nga 9 mugenda kuva Oman nga 9 abeeregistarinze bangi nnyo abadde batubuuza bamaze okweregistaringa babbosi baabwe babagamba bagenda kusasula batya. Tugenda kwogera wa gye mugenda okusasula, musasula mutya, ebifo gye mugenda okusasulamu na bwe mumala okusasula kiki ekiddirira. Ennyonyi tujja expecting okubeera nga egenda kubeerawo nga 9 era bookings zonna ze mugenda okukola zigenda kubeera nga 9. Embassy ya Uganda mukimanyi nti Oman tewaliyo embassy, so Ugandan Embassy mu Saudi Arabia yakwataganye ne Fortune Travel and Tourism okubeera nga yegenda okuhandolinga ebintu byonna ebyensasula za tiketi z'ennyonyi. Kati ngenda kubayitiramu emitendera gye mugenda okubeera nga muyitamu mu kusasula ebintu bino na kiki ky'olina okubeera nga ogamba boosi wo. Kirungi ngenda basomera ennamba z'essimu babboosi bammwe ze balina okukubako kuba batera nnyo okugamba bangi betufunye nga bagamba boosi bagamba mbu ebyo tebiriiyo bisaawe si biggule, so tetwagala bamale gawakana kintu kye batamanyi kuba abaana bakomawo bwe twabagamba okubeera nga bakomawo nga 22 abava e Saudi era nabo baasitudde eggulo nga 22. Kati tugende mu maaso ne aba Oman abagenda okubeera nga basitula nga 9. Ate mwenna mukimanyi nti bannaayi bwe mubeera nga temuweze ku nnyonyi eno ba expecting nti kulina okugendako abaana bakadaama baba ssekadaama 108 egenda kuba Muscat. Ennyonyi eno ekostinga oba ssente zaayo ya OMR 108 eze Oman, 108 eze Oman. Bagamba omugugu gwo gulina okubeera nga baggage oba luggage yo nga ya 3 kilo 3 ne wabeerawo ne hand luggage ya kilo 7. Mpozi awo nja okwogera nti waliwo abatuukiridde ne batubuuza nti basobola okwegulira kilo singa balina ebintu ebizitowa. Kaŋŋambe ezisukka mu kilo zino waliwo abantu nga Abawarabu baabawa ebintu babagamba bagenda nga n'abamu babyegulidde. Abasinga batugambye mwegulidde TV nga mubuuza musobola okusasulira kilo eziyitamu. Ekintu ekyo tugenda kibuuza tujja kuba direct ku airlines tubabuuze then tujja kubeera nga tubawa information tuddemu ebibuuzo byammwe ebyo. Ennyonyi eno egenda kusitula nga 9 genda kuva Muscat nga Ugandan Embassy mu Saudi Arabia ewadde abantu bano obuvunaanyizibwa okubeera nga bakuŋŋaanya ssente oba gye mulina okusasula. Ekifo kye babagambye gye mulina okusasula ekikwataganye ne bbanka eno oba ekikwatagana n'ensasula z'ennyonyi, abantu abakikakasizza be bantu abakola ku Ugandan Embassy mu Saudi Arabia nga ngenda basomera ennamba zaabwe. Mutubuuza nnyo babboosi bakontaktingaani okusobola okukakasa. Omuntu asooka bamuyita Mr. Byaroof ku nnamba +9 665 471 116 65. Kanziremu Mr. Byaroof +966 547 665. That is +966 547 11665. Addakaawo ye mwami Ivan Kakama +966 558 394 601. That is +966 558 394 601. Newabeerawo ne Godfrey Mutabaazi eri +968 986 949 84 +968 98 66 4 Asembayo ye mwami Vincent ku +968 973
95412 kanjiddemu plus 968 973 395412 be bano abantu abakwasaganyizza ekintu kino okubeera nga bawadde obuvunaanyizibwa kampani eno gye ngenda okubeera nga mbannyonnyolako babeere nga ssente muziteeka eyo. So omuntu yenna alina ekibuuzo ennamba zibawadde mubuuze abantu abo bajja bannyonnyola bulungi kuba be bantu abakwasaganya ekintu ekyo. Kampani gye bawadde bagiyita Fortune Travel and Tourism LLC nga bagamba osobola okusasula ssente directly bank to bank mu mannya ga bank ya Bank of Muscat oba Bank Muscat ku branch ey'Amabala, account name oba erinnya eriri ku account eyo kw'oba osasulira kuliko erinnya lya Fortune Travel and Tourism LLC. Account number eno bino byonna bye mbagamba naye mubiwandiike era kyemmanyi buli muntu eyeregistaringa wafunye dda email eno checkinga mu email yo ebintu bino ogenda bisangayo ne boss wo ababoosi abatakkiriza yeno information negeega amasimu ge basobola okukubako era ne bw'anaaba asasula ajja kulaba nti nno ajja kulaba nti byasasula bituufu nti bigenda ku akawunti zaabwe. Account number yeeyo bank gye mbadde mbagamba eri 030 60 29 17 33 50017 kanjiddemu. Account number ya Fortune Travel and Tourism LLC eri noti 3 noti 6 noti 2 9 7 335 noti 7. That is 030 602 917 335 0017 yeyo account number ya Fortune Travel and Tourism LLC. Waliwo ne branches kati mbadde mbagamba direct bank to bank ng'omuntu osasulira ku internet oba online sente oziwayalinga ne zigenda ku account number yeyo tours and travel gye bayita Fortune Travel and Tourism LLC. Naye nga bw'oba oyagala okukakasa n'abantu b'ogenda okubeera ng'owa ssente ennamba ze mbasomedde muzikubeko ate yangenda basomera n'ennamba za tours and travel nazo ze musobola okukubako ne mukakasa. Naye mumanyi wano Kadama TV amawulire ge mufuna gabeera nga mawulire gali authentic gabeera nga matuufu. Waliwo branch endala ze bagambye nti omuntu osobola okubeera n'ogenda n'osasula nga branch esooka era ya Fortune Travel and Tourism LLC eri okumpi ne Unimoni Exchange Alayat Ibra ku namba +968 914 97403 oba +968 91 49 ennamba zeezo +9 6 8 9 1 4 9 7 4 noti 3 oba +9 6 8 9 4 noti 5 omusobola okusasula ku eyo branch. Ne wabeerawo ne branch endala era ya Fortune Travel and Tourism LLC eri okumpi ne NBO Bank eri kumpi eri ku Jalan Bani. Essimu zaabwe eri +9 968 914 97404 kanjiddemu +9 6 8 9 1 4 noti 4. Then branch esembayo gye batugambye eri ku Red Wings
oba Red Wings Travel and Tourism LLC eri okumpi ne Sib Mall next to Worcester Hotel. Eno Tourism and Travel eri kumpi ne Worcester Hotel. Esimu yaabwe eri +968 982 897 not 2. That is +968 982 897 02. So sente za musobola ziteekaawo nababeera nga babuukingira. Kati embassy egamba bwe mumala okusasula sente zino n'ofuna slip, jjukira buli bw'osasula funa ka slip ka bank. N'omuntu aba wayalinze sente gezaako okulaba nga ku final stages o screenshotinga payment eyo. You screenshot payment esooka ng'omaze okubeera ng'omaze okuwayalinga. Then mwabagenda ku zino tours and travel, kirungi nnyo babbosi bamwe bajja kubanga babavuga mugendewo n'endagiriro zibawadde mugendewo ddala boosi akakasente asasudde ki asasudde ticket. Wamwe mwennyini musabe babbosi bamwe mugendeyo nabo bakakase. Bagamba bw'omala okusasula slip eyo ng'ogifunye fuda ne passport copy yo bikuba ekifaananyi obisukume ku nnamba ya WhatsApp eno gye ngenda obbasomera. Ennamba ya WhatsApp eri +968 973 954 12 esembayo. Kanjiddemu +968 973 954 12. Koyina okusukuma n'okuba ekifaananyi n'okisukuma ku WhatsApp namba eyo. Slip ne passport copy basobere okubeera nga ba-acknowledginga receipt. Bagambe nti bajja kuwandiika mujjukira twabasomera amannya g'abaana abakomyewo eggulo abalinnyo ennyonyi eggulu 22 babeere nga bakusoma nti omuntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati wasasudde era ge gano amannya. Mujjukira twagabasomera abaana abagenze naye nga tuweerabira 17 guidelines ze twabasomerera Kadama TV ze mulina okubeera nga muteeka mu nkola. Ebyo bintu tetujja kubiddamu kuba naye process yali y'amaanyi oba bintu bijja kubeera biwanvu. N'amannya nga babuulidde abantu mulina okontaktinga. Deadline y'okusasula njagala mumpulire bulungi kuba abaana bangi nnyo kati ab'e Saudi, Dubai abatugambye nti banaife tetwagenze temwatugamba mubeere ku Kadama TV ye information tusobola ogibaweera kuba omuntu atutumira message kinnoomu banaye tuyinza obutaba na budde kuddamu buli muntu. Tugezaako niyo oluusi tubadde tubasaba nti mubeere Kadama TV mujja kufuna information yonna. Omuntu oyinza otunyigira nti tetukuzzeemu naye ate sanyuka nti ate katuli ku YouTube osobola okubeera ng'okola ki ng'obifuna. Tusobola obutaddamu buli muntu yenna naye mba njagala mubeere mugambe at least tugenda ku YouTube ne tufuna information eyo. Bwasooka olabe muli bantu bameka be tulina okubeera nga tuddamu buli lunaku musukuma message ate tulina oziddamu naye bwe tubeera n'eddoboozi lino ery'obwamu ku YouTube buli muntu afuna information eyo kibeera nga kirungi. So mbadde nkyabagamba nti deadline y'okusasula ssente zino eri nga 3 guno omwezi July ogw'omusanvu. Deadline lwe balina okukoma okuteeka balina okukoma okureceiving ssente ziri nga 3 ogw'omusanvu. So omuntu yenna ayagala okuddayo ng'abadde ne ssente osobola okukola process eyo. Neeyongera okukubira abantu bekikwatako bakadaama bangi nga bwe muwulira abali ku deportation abatalina ssente za kusasula air ticket. So twali badde tusaba nti wadde bano basobola okusasula air ticket naye abantu abatasobola kusasula air ticket nabo tubalowoozeeko. Abalwadde abamenyeka emigongo abalalu abali ku deportation camps abali ku oba deportation centers abali ku waliwo abaana awe be babadde batwala tugambe butabika yeeyo ng'emitwe gyabwe tegikola. Abaana abo nabo bakole ki balowoozebweko tubeere nga tuyamba abayina ate ne tuyamba n'abantu abatayina. Nja kusanyuka nnyo nga bekikwatako bakikozeeko ekintu ekyo.